twagala okwebaza mu ngeri enjawulo abantu bonna abateekayo okusaba kwabwe nga tubayise okuvanga 1 Ogw'omukaaga omwaka guno 2025 okutuuka olwaleero nga 25 Ogw'omusanvu 2025. Tekitwala for granted, twagala okubebaza. Applications ezigenda mu 1,110 ku bifo ebyenjawulo mu ggwanga ziba nnyingi nnyo. Twagala okubebaza okuwuliriza okuwuliriza okusaba kw'ekibiina kyammwe ku birango bye twateekayo empapula z'amawulire. Mwebale nnyo, mwebale ddala, ndowooza erikoti etatera kusangikasangika mu bibiina by'obufuzi. Twagala mwenna okubebaza abateekayo okusaba kwammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ennaku zo nga tutandika omulimu guno twabategeeza ddala nga 23 zikonye. Twabategeeza nti bannange tujja kuba twongere mpaka nga 25. Naye olw'ensonga eziteebereka naye nga ekisingo ensonga ziringa 3 zisinga okuba enkulu. Esooka n'essaawa tubadde tujjaawo essimu ng'evuga oli adduka aleeta mpapula. Tulowooza nti si kyabuvunaanyizibwa kusibirayo muntu yenna. Adduka ava Kalamujja ajja wano kuteekayo ate obudde bumukutte. Tugamba ndoza tubeere ng'abazadde abalungi nga balabirira abaana baabwe. So tusalawo nti tujja kuleka windo eyo ng'ekyali nzigule y'abantu abaleeta empapula, naye mukozesa akaseera kano tutubadde kubanga era katono nga Chairperson bw'abagambye tugenda kubabuulira ebiddako. Ekyokubiri, waliwo abakyali mu UNEP. Bannaffe abakyali mu UNEP okukola verification efuuse verification. So omuntu osobola musibirayo lwa verification nadda ku bapaka ba parliamentary sifa abo abeetaaga obuyigirize kiba kyatteeka. Tulowooza nti bawe omukisa bamalize ne UNEP bayite empapula zaabwe wano nga zijjudde. Era mu vedi tujja kuba tubalaga nga bino abitambula kuba tubasabye original copies. Abo abeetaaga verification ya UNEP balina okujja nayo. For example, tulina abali mu National Council of Higher Education abalina okujja nekituyita certificate of equivalence ekiraga nti ogassa empapula z'obuyigirize, wasomera Bweru, tewasoma senior 4 direct, tewasoma senior 6 direct, kati gwena okujja ne certificate of equivalence. Bakubye omulanga nga basaba tubabweyo obudde basobola okuteekateeka empapula zaabwe ezo. Ate ne bannaffe bangi abawulira nti tebajja bibiina ebirala ebigenda mu maaso. Obusimu buvuze bagamba naye mutuwe ka space tukunganya empapula tuzireeti. Kati abantu batusobola basibira Bweru. Naye bannange mwanguwe bwe mubanga musaanidde nga mutuukiriza ebisaanyizo by'ekibiina kya National Unity Platform, tujja kasipesa akakyaliwo nammwe mukakozesa kuba nammwe tumanyi bulungi nti gye muli. Banyabo ne basebo, vetting egenda kutandika ku Monday. Abantu bangi mbadde mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu. Kale zaagabwa dda, bavettinga dda, bagenda tulangirira, kati muwulirize bulungi. Okwekenneenya bakandidate simu abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajoji w'ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Monday. Tutandika Monday nga tutandika ne Kampala Capital City Authority. Tujja kuba Monday zijja kuba 28. Tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana. Era amangu daga press conference eno ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke buli constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesooka bwe ya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu daga tuyita mu bakulembeze bammwe ne ku platform zaffe ez'enjawulo ne tutandise na Kampala. Bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolera awo kironda misana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo. Then Wakiso district kubanga abo twasalawo tubagamba abaleeta wano empapula tulina kuba vettingira wano. So Wakiso district tugenda kuba vetting okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 nabo tubadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituencies ndowooza 9 oba 8 okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025. Then tulina kitwayise local government in sub-regions. Bemba mbadde ekyokulabirako kya Buganda tulina Gweta Masaka sub-region, Mukono sub-region, Mubende sub-region, Gweta Luweero sub-region, then Gweta Mpigi sub-region. Sub-region zino za 5 tuziwadde ennaku nazo 5. Tutandika tujja genda iye musero gye mulaba yeyina okugenda mu sub-regions kuba waliyo ensonga nnyingi abantu baala okuwulira nti omuntu alondeddwa ye mutuufu. So mu sub-regions ezo tutandika nga 8 Ogw'omunaana okutuuka nga 13 Ogw'omunaana omwaka guno.
basentebe ba districts abamu kubetaaga ebiwandiiko ebiri verified, basite mayors abandi meya w'Masaka, meya w'Ekulu, meya w'Embalala, abalala betaaga empapula nga ziri verified kyoba twabongedde bajje mu 14. KCCA division mayors abajja kubeera vetted okuva nga ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana okutuuka nga 18 ogw'omunaana. Aho mumanyi nti ono yagenda tukwatira bendera yaffe nga aba National Platform. Then abaka ba parliament tubasembezaayo kubanga era basembayo okunominating eri mu gw'omwenda okweyongera eri waggulu. Ebyo natwe abirowoozezaako abo bajja kuvetingibwa babajja kuyita mu kasengejja okuva nga ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 ogw'omunaana. Awo vetting tulowooza nga 27 ogw'omunaana tujja kuba tumazeyo vetting yonna bakandidesi baffe batumaze okubategeera, bafulaga bearers baffe tumaze okubategeera abagenda okukwatira National Platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakazi ba NUP bakola papers 2 naddala abali ku level abaka ba parliament LC5 abo nanga tubogedde. Paper 1 baya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajijo w'ebibuuzo namanyi tuze tukola nga bannakibina mu kimanyi bulungi. Then paper y'okubiri tulina ba consultants betufunye, tulina teams zifunye ziri impartial independent ezijogenda ku ground nga tutegedde tugitaddewo egayidi eraga omuntu bamubuuza bati ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano. Ate kineza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita paper 1 tune paper 2 ogiyise oyina kuyita paper zombi, paper 1 eya vetting ne paper 2 eya ground work. Bwetuzigatta tufuna max za 100% ng'olangirirwa nga fulaga bearer waffe obubaka bwa parliament LC5 obwa mayor n'ebirala bonna tubategeeza. Abanyama ne basebo tubasaba tugobere enteekateeka eyo. Abakulembeze baffe emitunda ebyenjawulo mweteeketeeke tujja kuba tubategeeza. Mwebale nnyo okutuwuliriza bwabaawo ekibuuzo kyonna kyonna kye mwala okubuuza bannamawulire. Ttiimu eno panel ejja kukiddamu bulungi nga tukulembeddwa madamu chairperson waffe. Mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale ddala. Esebo BBS.